bassebo ne bannyabo nabagamba nti omwabutwa alina emmere yeetabula gwatta ne mbategeeza nti ate omwabutwa wa kyejo kubanga ekiwanga akiyita ngoma, amagumba agayita ndege, essanja aliyita mbugo, ate mu ntungo mwayagala okkuba endiri endwadde weebeera ya kibiribiri tosobola kulangirira nti ddogo. Nze Kanoonya Juma omulangira w'ebukerekere ate omusomesa ku mutimbagano w'ekyasa. Ndi ne Muzeeyi Matiya Muteebe yeddira embwa abangi gwe bamanyi nga Bidiko agezaako tunyumiza ebyaliwo myaka egyedda. Gwe wenna alina ky'oyinza okudduukirira Muzeeyi Matiya Muteeba oba kyakwambala oba kyakulya mudduukirire kubanga munnange okimanyi bulungi nti obukadde magezi nga ne mbuto yagalina era amagezi ge geeyoleka nti okuva mu buto watuuse okukaddiwa era amagezi akyagalina era bingi nnyo bye tuyina okumuyigirako. Gwanamudduukirira oba omuguliddeyo ekizibaawo ye kkooti n'omuteganswera ye kkanzu ate era naawo ayinza okusponsalinga puroguramu eno n'ayongera otunyumiza ebyo ebyaliwo edda oyita ku nnamba yange y'essimu. Ennamba eya MTN eri kassalaba 256 788 461 228 oba oyinza okuyita ku nnamba ate eya Airtel eri kassalaba 256 751 47 zonna zireeta mannya Kanoonya Juma. Bannange muteeke ssente mu puroguramu eno byendabye ebyempulidde n'ebinyumiziddwa tutuuka ku bakadde ab'enjawulo ne babaako bye batunyumiza nga bakyali balamu ne tusobola okubikwata kuba ekintu kyoteeka ku lutambi omwana n'omuzzukulu alikiraba era alikinyumirwa. Muzeeyi Matiya Muteeba, Muzeeyi Bidiko, ekibira kino mwe batema Ddamula baatugamba nti kiyitibwa Lugo, naye ekibira kino kisangibwawa era ani akikuuma? Esese omukulu oyo gwe nkugambye Gugu yakinako obuyinza. Gugu yalina ku kibira ekyo obuyinza. Ate ne kuvaako ettabi ery'omusajja ate omulala alina obudde okuyingira mu kibira muli okutemamu Ddamula gwe baba batwalidde alina emikolo emikulu. Tekumala gatemwatemwa bwe gutyo. Kwegamba Gugu ye akuuma bukuumi naye ate atema omuggo ogwo naye mulala. Kubanga ye mutaka nannyini kukwata bintu ebyo. Bajjajja be baba abirekawo. Naye ng'ekibira ekyo bw'obanga oyagala okukituukako bw'otuuka e Kalangala kwedikoota kwennyini n'otunula waliwo essomero ekkulu junior manya oba ye senior kubanga junior yeeri gye bayigira ebyobulunzi eri gye gambye wansi ng'ogenda eyo gye nawulira nga Sese Farm School. Kati jo niba ne kansooka embuze Sese Farm School tatange yagiŋŋamba ekyaliyo oba yatundibwa ekola kola ekyo kizzaamu amaanyi ekola era oluba okugoba bwoti ku mmeeri bwoti ng'ogirengera mu lusozi waggulu ewase mu ggala. Kakati oyo akuuma ekibira abeera ludda waye akuuma ekibira era kwegamba ye mu mwami oyo Gugu yatuula Bubembe. Bubembe nakyo kizinga okuva kuno Kalangala ate olinnyawo lyato ogende wa Gugu. Gugu yeddira ki? Wakatinvuma oba be bamu be beekutulamu eno Nvuma Nvuma gwe muziro kati Nvuma ke kabbiro. Kubanga ne Kyaddondo oyo bonna bamu n'omukulu oli gwe njogedde. Kaakati naye bw'otuuka kaakati wano mu sitenseni wennyini awali emirongooti oba gyaki egyo oba gye yessimu n'okwata oluguudo olwo olugenda ku factory ya Butto. Naye oba wakatambulako nga wakamalako gombola y'Ebujumba nga tonnagimalako wakati awe wali ekibira ekyo kye bayita Buswa. Buswa Kakati Buswa kwe kuli ekibira ekyo Lugo kitemwamu Ddamula era n'omutaka abadde akuumayo namuwulira wano jjo ku ssimu nti yafa kati ndowooza waliwo mulala.